Ebyo nga bikyali bityo gavumenti esala ntoto okulaba nga banogera ekizibu ky'abaana abawanduka mu masomero oluvannyuma lw'okutuula ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu oba PLE omuwendo guno ogweyongedde era nga guli waggulu. Minisita w'abaana n'abavubuka Sarah Mateke okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire nalwo olubadde ku Media Center wano mu Kampala. Omuwendo gw'Abannayuganda basobola okusoma n'okuwandiika gweyongedde okusinziira kwa alipoota y'ekitongole ky'ebyebibalo Uganda Bureau of Statistics. Alipoota eno eraga nti Bannayuganda basobola okusoma n'okuwandiika basinga mu bitundu bya bibuga nga bano bakola ebitundu 86.7 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'abali mu byalo abakola ebitundu 68.2. The story of literacy is one of the gradual steps towards improvement. The national literacy rate rose from 69% in 2006 to 73% in 2009, with an 85% increase in rural areas, according to studies by UBOS. Kampala yesingamu omuwendo gw'abasobola okusoma n'okuwandiika ku bitundu 93.3 ku buli 100 ate nga Kalamoja yesinga omuwendo gw'abasomi omutono nga bali ebitundu 26.8 ku buli 100. The rate of 86.7% compared to rural areas with a rate of 68.2%. Looking at the different regions, Kampala had the highest literacy rate at 93.3%. Both males and females. Agambye nti gavumenti eriko n'enkola endala gye yateekawo eya functional adult literacy n'ekigendererwa eky'okuyambako abantu abakulu abataafuna mukisa kusoma nga bakyali bato basobole okuyiga okusoma n'okuwandiika era tubuulidde engeri gy'eganyudde abasoba mu bukadde 2.5. Adult literacy FAL, which is normally known as the FAL program, empowered over 2.5 million adult learners with practical skills, equipping them to participate actively in their communities. Alaze okutya olw'omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero nga bamazeeko ekibiina ekyomusanvu ne batatuuka mu siniya n'agamba nti oluusi kiva ku bazadde n'abavunaanyizibwa ku baana bano obutafaayo okubawa bikozesebwa bimala. Dropout rates have remained high for UPE and USE and the FAL programs. The Education and Sports Sector Annual Performance Review of 2016-2017 also confirmed the transition rate from primary to secondary school is still low at 35%. Bino bwe bijjidde nga Uganda yeetegekera okwegatta ku nsi yonna ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka guno okukuza olunaku lw'okusoma n'okuwandiika olunaatambulira ku mulamwa ogugamba nti okutumbula okusoma n'okuwandiika mu nsi yonna olw'enkyukakyuka eziriwo nga tussaawo enkulaakulana n'obutebenkefu mu byalo byaffe era emikolo emikulu gya kubeera Bukoto mu Kampala. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino.